Ebitongole ebivunaanyizibwa ku masannyalaze wano mu ggwanga okuli ekya Uganda Electricity Transmission Company Limited n'ekigasaasaanya mu bantu ki Uganda Electricity Distribution Company Limited bitandise kabwefube ow'okubangula abantu mu bitundu omuli n'abakulembeze ku bulabe obw'ebikolwa eby'okubba amasannyalaze n'ebyuma byago. Kaweefube ono atandikidde mu bbendobendo lya Mukono okusinziira mu munisipaali y'e Lugazi. Uganda kati ino kampuni ya ggwanga era eggwanga lye ligivunaanyizibwako amasannyalaze. Ogere Ronald akulira ebyokwerinda mu kitongole ki UEDCL abuulidde RDC Buyikwe Retired Major David Matovu nga munisipaali y'e Lugazi bwekwata ekyokubiri mu ggwanga lyonna mu kusala n'okubba ebyuma by'amasannyalaze emabega wa Mukono, ekintu ky'agamba nti kivudde ku bagula ebyuma ebikadde oba scrap abangi mu kitundu awatali mateeka gabalungamya. Nti ensonga ezikwatagana ku kubba ebyuma by'amasannyalaze Lugazi municipality ndoze kuti kyakubiri mu ggwanga. Ono alabudde abantu ku bikola eby'okubba amasannyalaze n'ebyuma byago olw'ennongoosiriza ezaakolebwa mu tteeka nga kati akwatibwa mu bikolwa bino abeera atunuulidde kusibibwa myaka 15 oba okutanzibwa ensimbi akawumbi kalamba ssaako n'okuba nga watondebwawo kkooti e Makindye egenda okuwulira emisango egyekuusa ku bikolwa bino eby'okubba amasannyalaze n'ebyuma byago. Ensango z'abantu ababba amasannyalaze etuula Makindye. So, kituyambako nnyo okulaba nti ate tetubakwasa nnyo ate buzibu obwo nti omuntu wa ku kyalo wano ate mulimuwuliza wano osanga abantu bajja kukola ki, so tujja mutwala, tujja kujja tumukime tumutwale era ensonga zonna tuzihandlingira ebyo. Yentege David omu ku banoonyereza ku misango mu kitongole kino alabudde abantu abakolera wansi w'ebikondo by'amasannyalaze. Bw'onoova eri n'ojja n'okwatako ojja kulaba ng'okubali nga baga nti mutabani wa bundi yamuloze naye ng'ate oli mu masannyalaze. Amasannyalaze gano gegakoze eki? Gegakoze akabi. So kyobutoola nga tutunuulira twagala nnyo mugobererewo ebizikkolire erina amateeka gaayo amateeka ago abantu besinga tetukkirizibwa mu kuzimba mu nnyumba. RDC wa Buyikwe Retired Major David Matovu akakasizza nga bwe bagenda okukwata abo bonna abeenyigira mu bubbi bw'amasannyalaze n'ebyuma byago ng'era asibye abantu okwekuba mu kifuba ku nsonga eno. Nti gavumenti etaddemu amaanyi ago naye tulina bannaffe ababisigamba abali wano eno mu ruumu eno. Tulina bannaffe abalabika nga abalwanyisa oba kulwanyisa eno wabajja bajja kubabuulira nti ebintu binene babiguddeko olutalo bwe babitema bwe bajja ne babibba. Bo abamu ku bakulembeze abeetabye mu musomo guno baliko bye bawabudde ku mbeera eno ng'era basabye emisomo okwongerwayo wansi ku byalo. Obubbi bw'awayaza amasannyalaze n'ebikondo nze nsaba ekitongole kyennyini ekivunaanyizibwa ku masannyalaze bwe kiba kisindisa omuntu yenna ng'alina kyagenda okukola ku masannyalaze basooke bategeeze ssentebe era omuntu oyo aggyeyo kaadi agiraga omukulembeze amanye ensonga lwaki alinya ekikondo lwaki ajjayo ebintu ebyo. Bw'obanga gasaliddwa kibeera kyafekitinga obulamu bw'omuntu ne tufiirwa abantu olw'obubbi bw'amasannyalaze. Kati tusaba bakirese ku level ya municipality na division ne LOC tuddeyo mu bantu nabo tubasensitizing balabe obubi obuli mu kubba amasannyalaze. Alex Miseyiri yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.